ati atabo botaddeko baani abula kabata nsonga zizimba gwanga ate olese balaavu abula kabata naawe Dusha ayina ensonga ze ayina ensonga zayinza kutugamba naawe Dusha ayina ensonga ze ayina show gy'alina okulanga Bana mujabaleko basebo Dushi yamu mu kamera wamma tuleme kudictatinga kabata bagenda kuteeka ku live ye kubanga ffenna tutaddeko buteezi alinga namwe musobola okukoleeza mmwe ojja kunyiga enkya request olowooza nti takulaba Dushi ono ayina show kasooke tuveko mu mulango ba Dushi katono nnyo tetujja kulabyamu basebo ba Mushiringira ituwagirese wa sefuko Bana ndi mukunoonya omanyi omwami bino ebintu tabimanyi daye oli abimanyi ali wa sefuko aviriddeyo ddala bimanyi mundabye tukulabye musibye omutya basebo Dushi kati ni eyawula ekisenge kyo kambuuze ndi musiti ono yali ayonoonya obubi bwe yali ayonoonya obulungi bwe ng'agenze wa sefuko yafuna ne luumu kati sebo kati ni yemwawo baloga batya njawula wano ndi mu sitting room sitting room kati ni ekola kyawo nawe Dushi ono wadda Dushi gwe boogera ne sefuko kyekiri wali mu kati nyabo twatandikira mu mbeera bwetyo oyo ligye sefuko ddala wali yakumatiza ki va ku mwana naawe Nobati yebo sefuko alina omugo gwa Musa Robert mwesonyiwa omwana yo mama leka kuba obulango bwe musooke muleke Dushi ayina ensonga Dushi ayina show Dushi oko duse ensonga Black Panther oli otya Dushi bana ba mikwano Happy New Year kyensooka bagamba mukama yebale bayingiza mwaka mupya amina naye abakazi mumira genda maaso nikire eri naawe mwesonyiwa omuwala nammwe mumazeeko emirembe bwe tosulangako mu luumu kayanja owomererwa ki wano ngwedde olina omwana sikutegeera omulwanigira nnyo ku Saturday nga 6 ninayo show ku Theatre La Bonita bagiyita kabikuse emyaka 5 down to the road saba mumpagire ba mikwano ordinary ya mitwalo 2 emitwalo 5 VIP tebo ya mitwalo 5 myaka 5 mu bufumbo oba mu bwenzi gwa Obwenzi chechi okulekawo omusajja yakuwasa n'ogende ewooli esikulu sabe nandi wa musajja n'olwembwa sho ekwatagana ku musajja n'agenda ewembwa kayanja kati muze Dushi sho ekwatagana ku ki sho kukastinga ambao nawe yagala nnyo okufumita supportinga show yagala kusale muleke tuyitayo bonjo boberera ne popi kayanja baganya okuwemula ku supportinga show wamaliriza ofumise wama Dushi tunyonyole sekwatagana leka tumanye show kyekwatagana nakyo charity show tugenda back to acting but then after acting ezo senze tunafunamu we are going to help people out there abayina ebitone that they want to start acting bwemba nina ekitone ekikuula abasajja ekikuula ekyo mukwanza tujja sobola kyaniriza n'omusajja nyongula leero enkya n'enziruka mu bufumbo musobola okuba nti munsapootinga mu mbeera eyo siri munakate siri wanzi oli muyimbi nedda bambi mugenda ku actinga ate ndi actor ate ngenda actinga ki ngenda ku actinga bannaye abakyala banywere mu bufumbo tata wange yambuuliridde kati abanyiyo nga balina ebitone bagenda bafuna abatya musobole obbayamba abaami abaana balina ebitone akyomba oyagala nnyo connection abaana abaleyo nga baagala obba connectinga nga baagala bayamba bagenda bafuna abatya musobole obbayamba sente ezo zemujje mumuzanyo abaagala kwenda kukola charity kyo naawe talina gwasobola kuyamba kuba kunywera mu bufumbo boyo kikubye ne wotalanga naye nze sinaba kutegeera banaye show bagenda kubuulirira abakazi okunywera mu bufumbo
Lina bagenda bulirira abakazi okunywera mu bufumbo. We are going to talk about, we are going to be acting, but not acting about real life. Oh. Yes. Mulimu okuzanya bbulu. Ebyaliwo. Kakati Dush oli wano hatubulira ensonga lwaki oli wano. Waliwo omwami bamuyita Bianca. Yes, sir. Yabawagidde wano ne tikiti 5. Zameka ye tikiti. Emitwalo 2, emitwalo 5 n'emitwalo 5 table. Yabawagiddeyo ne tikiti 5 era simanyi ziteke ku namba ki wano ku live nga buli omu alaba. Bannaye nga tennateekako nsooke neebaza oyo omwami ye mwami ani? Bamuyita Bianca naye alabika taliiko alabika ali mu kukola. Bana screen recording Nkuda ali wajeje emirimu gye. Nkuda yatuvuma ddane Calvin kati atutusemberera. Calvin ajja mugamba naye nga tweyanziza nnyo mwami Bianca tweyanzenge Mukama akuwa omukisa. Naye oli mukazi mulungi. Guli omuswaswa ngulu gunoonyaako ki gusefuko. Ate kye kyabaawukanyisa ne Sefuko. Kacumbali lugandiza ku bantu. Tekyemanyi mu nsi muno byonna nnina tubikola naye family esigala family. Kati Sefuko family yo naawulira Wama wa musoswa ngule tetwandikutegedde. Singa teyali Sefuko era tetwandikutegedde. Sefuko gwena osiima. Abaho sinnamwogerako bubi Sefuko era buli muswaswa ngule naawe tegulina gwakusiga ebikolimo. Buli mukazi gwe gwebakako ddamu okumulaba ku internet. Era jangu ambulule. Kayanja gula tiketi supporting omwana. Nenda kugula tiketi naye n'omukazi ate nina okusooka okumuyamba. Omusooso wangule gwa Sefuko buli gwe gwebakako amaliriza bubi noonya ku nakanka kabanga yagwa n'eddalu. Nedda bambi nze tata wange. Olijjo yamaliriza musiyazi. Omwana teyamwebakako Sefuko. Ogenda kujja nkwambulula eddagala. Mukwano nina Katonda esaala zimala. Olaba yagenda n'eri mulimbo n'asimba eddagala. Linda ko Calvin nina kyempulidde ekiyiseewo kyesitegedde. Sefuko teyakwebakako. Abawo bakuba ebyo bijjirawo wano naawe abaho. Calvin oli akyogedde Kabaata. Baagala ebintu by'okukebera. Kabaata yakyogedde. Sinayogera nze wama muwulidde nga njogera. Guno gyo y'abatuwulira buno Dush yali wano atubuulira amazima. Dush wamaka nsoke nkuweereza tikiti zo 5 obeere nazaawo tutandikire n'abawo president waali. Nobati waali. Ogambye show yaddi Dush. Saturday no mukwano. Tiketi bazaagala kati yabawo twagala bazanyi kyabala abalimu ensi bemanyi. Mulimu Leila Katapizo. Mulimu Vanessa. Mulimu Sami Mutolo. Mulimu Sophie Gombia. Mulimu Bossa. Mulimu Nze. Reason Kushi. Bantu banji. Cindy Baby agenda bela yo muyimbi wange. Ate Sefuko. Mwayo kasikiti. Sefuko muzanyi. Kati bajja naye mwali. Tetwamuyita mbadde sikimanyi naye tetwamuyita naye. Mukubi wansigo. Tuwe namba tugule ku tiketi. Kale enamba ogenda gisoma. Gisome. Yotekako si. Ogirinaawo. Yesebo njina mu mutwe. Ngamba ogirinaawo awo oli. Abato. Omwana omuwaddeyo abadde akyazunga na musoso wangule gwa Sefuko naye tebwanaagwa mu mbi z'abawo. Namba by the way. Abahe babikula. Ndumulokole Calvin ndeka. Namba wamugenda soma enamba naye tetusomere abantu kubajja okutawaanyiza. Nobati musajja mufumbo. Nobati mufumbo Calvin takola abaho. Kale soma enamba. 0708 72 600 Lukaaga
mukaaga 00 Ndibuza abawo yagikutte dda yakwata eya 10 naye abawo esembyayo meka esembyayo mukaaga abawo ojja kuba musajja nnyo. Nedda Dush mukwano gwange alina enamba yange, nina enamba isimukwanangako akimanyi. esembyayo kaga mukaaga nedda erina 708 mukaaga 00 mukaaga. Abawo ojja kuba musajja nnyo oli Sefu kayita wooyisa omuggo gumulinga 0708 bagambye okuba n'omuggo. Bale muleko mwana asoma enamba. oli Sefuko takyakola yonoona bwonoonyi. Ate kana akawala gye kali kagenda malayo mwezi gumu gwerindako. 0708 olindeko 0708 72 mukaaga 00 mukaaga. iteweddeeyo naawe kuulako ennamba Kabaata okaddiye naawe 0708 72 okay ereeta amannya ki? Nansubuga Margaret ya mulamu wange. Wali awo mulamu? Wali. Katumulabeko. Tebagala. Margaret nansumulaba netinyiga abalamu abalungi bwali olese n'ogenda eri. Margaret nansubuga naye mwe kyemuzanyisa ekintu kye bayita Sefco temukimanyi. Teri muwala yali agenze naye Dash ojja kujja nkwambulula eddagala. N'oyo agenda kuddayo. Ojja kujja nkwambulula eddagala otajja munnaye yakumaliriza bubi bajja bo bonna olaba gye baakoma. Neyanze ng'esente nzirabye banaye neyanziza olabye mmeka omusajja ndabye sente emitwalo 10 ez'Uganda eyagimpadde njikuwe bamuyita Bianca. Banaye Bianca nsaba funa ku namba ye ne mukubira ne mwebaza. Jagikuwa n'esiku ayagala byamulabisa nnyo jagikuwa n'esiku. Ghost Empire atera okukola ku nsonga zange. Wali awo Ghost Empire wali wano bamita RPR abuuziza tikiti za mmeka wuuyo awo munnyonnyole. Tiketi za mitwalo 2 emitwalo 5 tebo ya mitwalo 5. Black Panther badde oyagala kubuuza ki Black Panther? Ayagala kubuuza yali Swanka mwamulabyeko. Black Awulo omugambo mugusale mugamba mutaba mikwano. Uyo Kalubini yatalisala nawe akatale wakasuula nnyo nati manyoli wa dola naye olaba ogenda kwoli mu Biswanka munaku kaama. Ebigambo bya Uganda tebinsigula. I know social media very well. So ebigambo linakugamba gundi yakuzinye si kipya kunze. Naye baali bakuweeweta nga weena olinga aweddeyo. Okuweeweta si kibi as long as sali bwerere ng'abalala bazunza nodes ku media. Ani gogezaako kulangira wano. Engeri gy'olina woba olina akatabo kaabwe olina okukasoma sobanze sikayo. Ansa. Kulio Dush tikiti ngaza milioni emu tumusibula agenda. Tiketi. Zina akamuwayo tikiti 5 wano zibapadde muwe. Tibabinyonyola bulungi. Mugagga wange Ghost Empire amugulire tiketi 50. Ghost bakwali sima ina ulida agala kutungisa byambalo bya soko supportinga akaana ako kaina show yako magezi. Nani ndo soko mwambulula eddagala. Nesima engeri gye mufunamu. Oyagala